Lungi mugamba mutya bassibo ne bannyabo Uncle Sekiro ni Sport nza kubuuzaako bingi bigenda maaso mu ggwanga. His Excellency abatumiddeko nnyo ali awo eweeru yabadde awo mu sitewoola abo baba eyeeyo mu London n'asinkana abayizi abali ku university n'abagamba musome mulemezeeko mubeere bagumu era n'abigamba n'abali wano ewaffe Uganda. So webito webiri bitambula abatumidde nnyo ensonga akyagiriko ensolo ku kizigo kweri yabagambye mugume enywera yerima. So webito webiri bitambula wano waffe waliwo etteeka simanya solo virginity bannange tubakubiriza ba MP wadde baba wadde akasente naye mutunuleemu sente ezo ziggwawo amateeka tegamala gaggwawo gayinza obutakosa omwana wo gali mukosa n'agamba mami daddy kojja mujjwa senga yaliko ki mulamu yaliko ki nga bayisa bino ebiteekateeka gwakola akasente kaakebweru simanya zibadde ziva bweru olina okunnyonnyola ennyo oba nabatonnyonnyodde nnyo omusolo bugenda kuba mungi gwe kasuku gwabadde azifuna asimanya ziva bweru omusolo gulinde olina okunnyonnyola ennyo gwe biyinza obutakukosa naye omwana wo bye biri mukosa. So webito webiri bitambula basewo ne bannyabo aba MP mwetegereza etteeka lino etteeka balireese litunuulidde muntu omu opposition yekka n'oyo awakanyiza ddala gavumenti atagala kukolagana na gavumenti mu tteeka lino ligenda okuyita bino byobadde ozunga abantu ngeze bweru outing biki ebyo byonna bigenda kuba bikwatako abamu tubadde mutambula n'ogenda ebweru nga tuyagala bamanyi kati olina okunnyonnyola olagawa ogenda ebyo byonna obuwayiro ojja bulaba nga babutaddemu obwamapaati oba okwekweteka. So nebito bibiri mulina okwegendereza etteeka eryo terigenda kukoma awo wokka wano waffe Uganda nammwe abali ebweru ligenda kuba libakwatako oweereza ssente zo zigenda kukola ki lwebadde okubyako eyoko oweereza emitwalo gya 5 ng'olina okuginnyonnyolera zigenda kukola bwekiti ne bwekiti. So webito webiri ate teri kutulimba nti ate bigenda kuba ssente ziweereza zibina kuba z'abatujju nedda etteeka lino balireese mu mutima mubi kubanga etteeka walina oddireeta ng'olyeetedde mutima mulungi nga tolireese kunyigiriza abantu. So webito webiri nga tekyali bano abadde balina simanya tulina ekibiina abazungu abayambako abaana baffe ebyo byonna biyinza okukoma bwe tutegendereze bano simanya balotale bava India bazze kutusimira nzizi kutukolera ebyo byonna birina okukoma mu tteeka lino. Bayinza obutabagamba nti bikomye naye olitunuulira bagenda kuba tebatuuka nga tebakyajja ba investor nammwe mwerwaneko liyinza obutaddamu kujja era tugenda kulaba sekita nnyingi nnyo nga zigenda zidereyinga oba nga zigwa tugenda kubanga tubiraba olw'ensonga tubadde n'ebibiina bingi nnyo ebibadde bituyambako mu byobulamu mu byensoma mu byamakubo mu byenjigiriza mu byobulumi n'obulunzi n'ewantu wala wangi nnyo mu byamateeka bagenda kuba tebakyajja kuba bagenda kuba bakunnyonnyola nnyo oli ne wanaaba aleetedde baana ngoye pads ng'ezo nga tulina ozinnyonnyolera ennyo ate ziri bwe ziti yererere awo n'abagezi abo bajja ozibbira muzituwe ffe tujja zibawa baziremere nga olaba bannabyabufuzi ne bakola nga tugenda kugaba ebitanda mu ddwaliro ly'Egindi ng'olaba bibayamba ne babikwata ate bo ne babyesigaliza ne bibeera mu ofiisi zaabwe ne bifiiramu olw'okuba opposition yabiwaddeyo. Kati bino byonna mu bisuubire ebintu bijje juwala ebiteekeka ate omusolo. So ebyo byonna webiri wano. So webito ebigenda okubeera bassibo ne bannyabo naye ba MP mutunulire nnyo etteeka lino temukyamuukirira weewaawo bawadde ssente ekibi kibeere kibi goyinza okulowooza nti olikoleddewo opposition naye naawe omwana olijja mmukwata naawe kennyini oyinza okuba nti okyaliyo mu parliament likukwate ate owulire ennaku nga gwe waliyisa. So baayi mweraba.